Yes mbaniriza kade kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade. She died yesterday on her birthday. Bambi bwate bwafudde mwana muwala yesterday ali ku birthday ye onako regulo mwana muwala yafiridde ku birthday ye. Ekyamusi abazadde bakyatabuddwa nenda kwambi kutusaako byonna wano ku Fadi TV gimwe mutya mwasize mutya abali Qatar Saudi Arabia basinza mu ggwanga erya Oman mbebaza ne bagamba nti mwe balenya bali Kuwait muri bambanyi nnyo kubanga mu followinga bagita Fadi TV subscribinga onyige ne kade mwe bali nnyo kubanga mugi followinga mwene nabaje kumirako mbebaza ne bagamba nti muri big nnyo okubanga mu followinga kitalonye kya mwana mwala bwato bafide ku birthday ye kyamuse abazadde bakyasobeddwa kije kinze kubanga kyase omwana waabwe yoyo bambi mwana badde akuliridde ddala abadde akuze naye ati yafudde ku lunaku lw'amazaalibwa ge ku lunaku lw'amazaalibwa ge lwennyini babadde na ku birthday party kuba abadde mukazi watu n'akola ki n'afa kiki ekinze kubanga kyase omwana bwabadde butwa bwabadde mu keeki tewali amanyi n'ate abaana nga bo tebafudde kiki abazadde bo basobeddwa ekinze kubanga kyaviddeko mwana waabwe n'okubanga afa basobeddwa maama we yawunze olw'ensonga tebakuza bungi bafidde kapati ne katambula bulungi ate omwana we yafiiridde banze kulaba mwana nga ng'atalatuuka mulundi gumu ng'afa ababadde mu ssanyu ng'ate bikoze ki ng'ate bikyusemu ebiseera ebisinga munayi n'ebiseera ebisinga n'essanyu limanyi okwonooneka oluusi nga muli mu ssanyu ate ne mudda mu maziga manyi abasinga bagamba nti essanyu eringi lizaala amaziga oluusi baba bategeeza ekyo oluusi n'akadde omuntu osobola okusanyuka ennyo n'oseka nongo kubanga ovaamu amaziga mu maaso yes bategeeza nti essanyu nalyo lisobola okuvaamu amaziga naye maziga kika ki agaba gavuddemu eri essanyu naye nga bagamba nti essanyu eringi lizaala amaziga byebyo munnange aye kizibu okugamba nti amaziga amangi gazaala essanyu eyo tekiriiyo ekyo bw'ati mwana muwala bwe yafudde ku birthday party ye abazadde basobedde omwana bamuwadde butwa mwana bamukoze ekidogo kiki naye ng'omwana yafudde ku lunaku lwa birthday party ye babadde mu ssanyu ate omuntu bagenze kulaba nga ate atalantuka ng'agwa ate yazzeemu okwenyenyiga ne bayagadde okumuddusa mu ddwaliro nga yafudde dda kubanga yafiidde awo ku birthday party gwennyininyini yafidde awo bwennyininyini gwe yafiiridde mwana muwala ono kisalonye bambi tusaba famire Mukama Katonda abagumye naye nga maama ye byagaanye dda maama we ye mukazi watu ye ebintu byamutabuseeko dda mukazi watu bambi tabitegeera nti omwana we yakoze ki nti omwana we yafudde munange okubayita okufa kuzibu Katonda banaye bakola okufa Katonda yakola okufa kintu kizibu nnyo nga bw'okiwulira okufa si kwangu okufa kuzibu nga gyenkomeza kuzibu nnyo ate tegutegereka munnange kuzibu okutegeera tomala gategeera kufa nti kwenda kutambula bwe kuti wa ebisesinga olusi sometimes okikugwa na bugwi weekanga omuntu wazikidde weekanga omuntu wasaanyeewo kubayita okufa munnange n'abazungu kwabalimu okutegeera kwabalimu okutegeera n'okwadde bamanyi okuteekawo kugamba kunnyonnyola okw'enjawulo naye nabo kwabalimu otegeera munnange ebitalo nnyo mukazi watu bw'atyo bwe yafudde ku lunaku lw'amazaalibwa g'okubayita okufa manyi bagamba nti ndowooza bakwita okufa mu ssolo bwe gukusanga woguwera ndowooza we lutambula ndowooza bagamba okufa mu ssolo bwe gukusanga woguwera kibategeeza ndowooza okufa osobola okufiira awantu wonna kubanga omusolo ogukusanga woguwera omusolo osobola okuguwera buli wamu bw'ogenda n'ogula ekintu mu dduuka era oba owaddeyo omusolo esente z'oba owaddeyo ng'ogula ekintu waliwo ze basalako ez'omusolo kibula bagamba nti okufa mu ssolo oba olumbe mu ssolo kiba bwe kiti kiba olumbe mu ssolo ogukusanga woguwera omusolo tuguwa mu ngeri nnyingi nnyo bw'ogula sukaali oba owaddeyo omusolo
bw'ogenda ku mobile money oba waddeyo omusolo kubanga n'obeera okuze data era oba waddeyo omusolo basalako omusolo kwesinza obuguzeemu data bwe bityo bikwaki bwe bityo bitamu kyova agamba nti olumbe musolo ogukusanga oguweera buli wamu oguweerawo abaganda bagera engero zaabwe baba ate nga zivaayo bulungi nnyo mukazi wattu bw'atyo ye omusolo yaguweredde ku pate ye bwe yazikiridde teyazzeemu kubanga asamba wadde n'akamu kubanga balowooza nti bambi aziriseemukko buzirisi naye nga pe basokolooza nti afeyintinzi naye nga pe omwana yabadde agudde ng'afudde ebyadda kitalo nnyo bambi kitalo nnyo Katonda agumye famire ye kw'ossa ne maama we bagita Faadi TV UG mba ne apres zinava li Faadi Eugenius KBTV UG kw'ossa ne KRTV Uganda namubeere bulungi like mukomentinga ekitalo nnyo ekya student yono mbagala nnyo mwenna mweraba Faadi TV UG mbeere bulungi like mukomentinga